Ndi bulungi nje bale. Ogeze. Ate nkoze n'okukoma. Nkoze nagenza okulanga obunene munna wawetaaga mukoka sente ate nga tekannawera. Feno ku ground tukulabira ddala. Naye abaana eri beebuuza. Naye omwami oyo yalagawa. Omwami gy'ali tula munsanze munfunye. Ffe tukusanga buli kadde we twagala tukufuna. Mbeerayo mpola mpola. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Nina emirimu gye nkwasaganya. So bitambula bulungi. Kyo kyakuja mu music owaddala nodde eno nodda nnyo mu backstage manyinze backup artist okuva mu music saamuvaamu naye neewa obudde olina ebintu byoba olina okuyiga kwe ng'omuntu ate tekitegeeza nti buli kimu okudda mu music olina okuba nga ate okimanyi kiweddeyo. Ninenze ebintu ng'omuntu bye nina okuyiga. Bizinesi eya music tugikwata tutya n'enkolagana ey'abantu. Ekyo kintu kyankosa nnyo okubanga we natandikira especially nze kyendowooza nga nali simanyi bulungi Luganda nga siroogera bulungi, so usually bwe nabeeranga mu interviews mu bantu ngagamba yeematira ayogera Luzungu lwokka kubanga Oluganda lwali lunkaluubiriza okukola ki okwogera, naye kati ondaba ndufuweeta so wewakubira luno oluyimba ne bwonfunyafunya wali olowooza because that song omwana ne gwe tuzadde bw'akeera ku makya n'alukuba awulira nga kyafiirenga kyekyo wali olowooza ki for real? Kati oluyimba ne bwonfunyafunya naye sina kyendowooza. Twatuula n'omuwandiisi Nisenwe n'angamba nina luno oluyimba lulungi ate lwandikolera eddoboozi lyo naawe ng'omuntu. Ebya music nali sibimanyiiko nnyo so nampa oluyimba tugenda mu studio ne tuluwa zalina olunaku lumu oluyimba nga luwedde. Ate n'ekirala engeri gye nali ntandika Nisenwe yagenda okulaba nga yagamba luno oluyimba lujja kukola ki lujja kukola engeri n'abantu gye bakulinze ebintu bwe bityo lujja kukola tulugezeeko tulabe era twalugezaako nga tulaba oba lunaakola batero kuba nali n'ennyimba ate nalina recording jjukira nalina recording deal n'ennyimba zinalina recording naye ate bwe twafuluma ne byenfunyafunya tugamba ate luno oluyimba lwe lugenda okukola ki okukolera abantu kubanga twagenda okirabanga abantu abampagira ennyo yali muntu wa wansi so nga tulina okukola music arelatinga n'oyo omuntu wa wansi ate ne bamureceivinga nnyo. Wali oyise mu biki okola ne bwonfunyafunya ate nomala nokola ne bwonfunyafunya nobula n'ogenda? Kati nze okola ne bwonfunyafunya nembula amazima industry naye sina kyengimanyiiko. Kati ne Limelight gye nali nnina okuyimba yes naye kati ate waliwo n'abantu baali balaba ekintu kirala kati nga bo balaba ono alina ssente amazima gali nti abantu abasinga okujjanga okunnyamba tebanyambanga on the grounds of baagala kunyamba ku bya bitone balabanga ssente so we waali obuzibu so nenfuna obuzibu bula nenyonna ssente nnyingi kuba nakola oluyimba olulala nga era njagala tulu promoting naye kati ate ng'olaba ssente z'owangulira nga zolina oteekamu okitegeera so ne bwonfunyafunya yakuba ebisiraani n'ogamba kanzirayo backstage. Teyali ne bwonfunyafunya ndowooza yali reception y'abantu naddala abantu abaali nze nali siina manager industry sigimanyiiko bintu bye nga siina kyemmanyi nali awo nga ndi green nnyo siina kyemmanyi ge mazima so nze wali obuzibu nga nina okudda ate njiga ebintu ebirala nga bw'ogambye n'ekya backstage kati nze ekya backstage kinyamba nnyo okubanga nkola n'emikwano n'abayimbi kati sobola kusisinkana Shiba n'ogamba nti si mukwano gwange simumanyi Blue 3 benkoze nabo n'ogamba mbu si bakwano bange okitegeera abantu abasinga Aziza Zion bonna betukoledde kyendi mukola kati ate kiina bwe kikoze eki kiina bwe kintadde kuba before that nali siina wendi kitegeera so kati platforms ezo ziina we zakola ki we zanteeka so kati kirinze right now okubanga ati nga nkozesa platforms ezo
ate okulaba ekintu ekikola ki ekintu ekiddako. Okay, omuntu bwagala ku makya n'akugamba abayimbi balabika balogo mu industry mulimu eddogo mu industry mulimu biki eddogo mu industry gw'olirabawo? Buli omu alina experience ye kuba olaba omuntu okwogera ku Katonda ajja kukubuulira to one extent gy'amu experience nzeemu. Omulokole n'atali mulokole ate Katonda bamunyumyako bintu bya njawulo okitegeera. Eddogo nze ng'omuntu sinaba kuli experiencinga bayinza okuba nga bandoga ate nga simanyi okitegeera. So buli omu alina kye yeesiga okitegeera. Omuntu agenda mu ssabo era agenda n'akola ki agenda n'akola kyakola. Omukatuliki n'akuba akasaalaba, omusiraamu n'agenda n'akola swala okitegeera. Omulogo naye n'agenda n'akola ki n'aloga. So sobola gamba mbu oba kino bwe kitye buli omu alina kye yeesiga. Abamu beesiga maanyi, abamu ssente, abamu talenti yaabwe okuba nga erina weekola ki naye nawe okimanyi nti nno oli muyimbi mulungi naye toyina wooli like oyinza okuba nga olina kyofuna oba olina kyo achivinga naye era waliwo aba omuntu waalaba wayinza okubeera kuba kafe abali mu entertainment industry bannamawulire tukiraba nawe okiraba nti toyina wooli naye nga toli w'amaanyi gy'oli nga gw'omuntu. Kati kansooke nkubuuze kino ekibuuzo mpaayo like abayimbi kati abaliko abasajja 5. Abasajja 5 bangi naye kati nga womanyi ndi munnamawulire I have to be neutral. Nedda, it's not that you're taking sides. There's that sense of omuntu wabanga muyimbi nnyo I stand to be corrected nyinza okuba nga ndi mukyamu. Music gwe tusinga okwagala ate atwala ebbanga okulaba nga atuula mu bantu. Tulina waliwo luno oluyimba oluliko kati olwa Cece. Si lwe luyimba lw'olusoose. Lwe lusoose? Si lwe lusoose. Alina ennyimba endala nnungi nnyo 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 nnyo. Naye ku lwaki tetuziwa budde? Kulwaki omuntu ng'oyo tetumuwa ki? Tetumuwa budde. Twava ku kintu ky'okusupportinga talents ne tudda ku hits. Kitegeera buli agenda mu studio anoonya hit. Abazungu bali mu kurecordinga bakola records. Nakola records nga okitegeera records nga kuliko ennyimba bwe zitinga obudde ataddemu obudde kintu kyakyaddemu obudde ekyo tutaliko kati fe tukuba kano ke kaliko noba ne bawemula ne bagenda ate abo abantu betuwagira. So nkoze oluyimba ng'onsaaliza oluyimba lulungi nkoze akaloosa oluyimba lulungi gyeziri ku YouTube yange okitegeera naye omuntu ajja kugamba banaye tetukulaba okitegeera akaloosa gye luli siseguka gye luli onsaaliza gye luli so ebintu bwe bityo. Okay, kati abantu banene abalowooza nti nno omuntu wakuba akahiti abantu ne bamumanya alina okweteeka mu malala n'afuna bamaneja ab'ebbeeyi n'afuna ebifo by'ebbeeyi n'asula mu bifo by'ebbeeyi oyinza mugamba kikubanga wakikolako. Buli omu munange aba n'endowoozayo kuba kati nze bwe nafuna ettutumu nalaba nga ate ettutumu lirina kye lyanzijjako waliwo ebintu bye nali sisobola kukola ng'omuntu wa bulijjo naye ddala bajja kugamba bw'obeera nga ofunye ettutumu era tobeera muntu wa bulijjo kuba obeera n'ekinjawulo ekyo ekikuseparatinga. Katonda wakuwa elevation bw'aba nga akuwadde elevation ate togenda tandika kweyisanga muntu atalina elevation eyo. So oba olina okukola ki oba olina okuba nga Mukama akuteekako ekisa okulaba nga ate tobeera nnyo namalala ate tokkiriza ate nayo abantu waliwo ate no bakisusa ate ne batandika ate kumanyira bumanyiize. So striking that balance okubeera ng'oli muntu w'abantu ate nga bakuwa ekitiibwa ekyo ekintu kijja guba mukisa obeera muntu wanjawulo nnyo. Kikyogamba abawagizibwa bannange mwebale nnyo okuba nga mumpagira. Saagala kusuubiza kati naye nina byenkolako nina byenfumba. Oluyimba olupya lujja baluyita mutima era bwe muwulira nga omutima nga baluyita mutima nga Daniel Kawesa bambi muluwagire mulupushinge muluwe platform gye lwetaaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale.